Ettendekero lino olw'okutuuka ku jubileewo ey'emyaka 25. Oweekitiibwa Nakate Minisita atwala ebyenjigiriza ababuulidde nti mu nsi ento nga Uganda emirimu egitandikibwa tegitera kusukka myaka 5, era banka y'ensi yonna egamba nti Uganda y'emu ku nsi esinga okutandikibwamu emirimu abantu ab'enjawulo basekinoomu. Ebyembi mitono nnyo egisukka emyaka 5. Awo nno okuweza emyaka 25 tusajja kudde muyogeyoge. Wabula tulina okutunula mu maaso, kubanga wadde tubakulisizza abalabirira ettendekero lino n'abaliddukanya. Omuganda agamba nti olweyoteza olumu terukuliraanya balya. Ekyo kitegeeza nti gakyali mabaga, katandika butandisi, tewali kubongoota. Era tulina okweteekerateekera emyaka 10 okutuuka ku 25 egijja. Waliwo abayimbi abato abayimba omwe ebyembi yafa, radio ne wiizo ne bagamba nti ebirungi biri mu maaso, naye tulina okubyetegekera. Tebigwa bugwi ng'enkuba eno eyagala okutukuba kati. Nkulisa abatikkiddwa, nkulisa abazadde ababawagidde, abasoma ebyemikono baba n'obusobozi obw'enjawulo era babeera bayiiya. Kyokka kino tekitegeeza nti buli asoma ebyemikono tateekeddwa kukozesebwa. Babagamba nnyo mugende muyiye emirimu gyammwe. Nze sirowooza nti buli asoma obubazzi ateekwa okutandikawo ebbajjiro, kubanga asomye ebyemikono ate naye yeetaaga okukola abo abamusooka mu mulimu ogwo ababiinamu obumanyirivu bamusomese wali mu bbajjiro ng'avudde mu kutendekebwa. Ate ekirala, ne bwe weetandikira saluuni, bw'onoogiddukanya obulungi n'egejja, era naawe olina okukozesa abalala abaasoma ebyokwewunda, kubanga wadde wasoma ebyokwewunda bw'onookola ku bakasitoma 10 ku ssaawa y'emu. Ekitegeeza nti ebyo okugamba buli mwana asome ebyemikono nti agenda ayiye byakola si kituufu. Tulina kubakubiriza kugenda kusooka kufuna bumanyirivu, okutegeera ensi bw'etambula. Era okusoma ebyemikono tekitegeeza nti ojja kukozesebwa. Tukirabye emirundi mingi abasomye ebyemikono bwe batuuka eyo balowooza nti buli kimu bakimanyi, kuba babagamba mwe musobola okwetonderawo emirimu. Kale emisomo egy'emikono gikuwa omukisa mu by'emirimu, mu by'okuyiiya, naye mujja kukozesebwa. Era bwe mba mukozesebwa mubeere beetoowaze, mubeere beerufu, mubeere banyiikivu, mwegombe okwagala okwongera okuyiga.
nakozesaako munnamateeka omuto ne mbaako etteeka lye mwebuuzaako n'agamba bano olaba bano baagerabira dda bye baasoma baddukira gye tuli bw'otaba mwetokoze tosobola kuyiga ate n'oyo akusaba amagezi tekitegeeza nti yetagalina ekyamazima anoonya okuweebwa amagezi ate nundi ekisinga obungi yasinga obugezi mukoppe enkola ejjabba gyonna amabaluwa naye katandika butandisi Honorable Nyombi Temba ababuulidde bw'oba olina diploma abaafuna diguli bo babaaki gwe wabasinga mulemereko wadde waliwo ebisoomooza tewali kintu mu nsi muntu kyafunamu nga takooye nga tasoomoozeddwa. Njagala okubabuulira kino, Bishop Luzinda ali wano, Father Lwanga ali wano, ne Father Sekikuula avuddeyo, Kungu n'abalala bali wano. Ebitali mu kusoomooza bya mu ggulu, bano be muwulira ba malayika Gabulyeri. Naye nayo biyinza okubaayo kubanga Sitaani naye yabeerako mu ggulu ne wamusoomooza ne bamugobayo. Kibayigirize nti obuwanguzi bwonna oyita mu kusoomoozebwa. Bw'oba oyagala bino bayita akaweweevu, abavubuka bagamba ali ku kaweweevu, abo babbi. Ate Omuganda agamba nti buli nsonga n'empeera, omubbi agaba n'amwala. N'olwekyo mulemereko mube bagumiikiriza lwe mujja okuwangula. W'ebikyamu ku bituufu, omuntu atesalawo kikyamu ku kituufu naddala mu myaka egy'obuvubuka beebo boosanga nga beekola obusolosolo ku myaka egy'obukulu. Bino ebyakaweereege temubimanyi oba ebyamampaati. Olugero olwo si lulungi bw'oba waliwo abantu abakuze banagamba nti ngerereddeko baga nti ng'ebyebolozi omukadde gy'obeera anaawanvuwa. Kati oyige ebintu byewandiise mu buvubuka bikole kati, salawo ekituufu ekikyamu kireke kati ng'oli muvubuka. Wonoowerera emyaka gya Bishop Luzinda ensi ejja kubeekulabawo. Mubeere bantu balama nga minisita Kotiira Nakate bw'abagambye, era mutegeere ennyingo eziri mu buntu bulamu. Kambabuulire baana mmwe, teri muntu yawangula nsi eno nga si muntu mulamu. Naye ne bw'alabibwanga aliko kyawangudde ensi emusunga mangu, era bamukongoola bw'avaawo nga bamusongamu ennwe. Naye bw'abaawo bayinza okumutya. Awo nno mubeere bantu balamu. I congratulate all of you once again. I congratulate this institute, and I wish you graduate success and God's blessings. Sabasajja Kabaka awangaale.